tuwaye nkwaniriza nnyo ku programu eno gye tulowooza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Nze Frank Walusemi bulijjo mbagamba nti otuuleyo n'olowooza wiiki yabadde waki otuuleyo weekubagize. Just sit back and relax. Olwaleero nina Andrew Benon Kibuka, omusajja amaze emyaka 30 mu katemba oba mizanyo, abamu tebagala bayita bannakatemba, baagala kubayita bannabyamiza. Anaatubuulira kyayagala okumuyita okuva mu 1982 ng'ali mu kisaawe ekyo oba industry eyo ey'akatemba. Oluvannyuma yagyongerako okuweereza ku radio agimazeeko emyaka egisoba mu 11, wabula ennaku ezo yasalawo awummule radio addeyo ewaabwe mukyala alime emmere akole n'emirimu emirala. Nsanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa nnyo kusanga. Byenjogedde bituufu? Tewali kikyamu. Waddayo kulima okola ki ennaku zo? Byonna naddayo mu kyalo. Okay. Naye nga n'ekibuga nakyo nkirimu. Wonna gy'oli? Wonna wendi. Naye nga nayagala n'ekyalo nkiwe obudde obusinga ku bwe mbadde nkiwa. Kubanga at the end of the day ffenna gye tulina okulaga. Kati mu kyalo gye ndi era yerina ebijja byaffe gye balinziika. Kale nandyagadde wasembedde kumpi? Nsembere kumpi. Nandyagadde ntuuke okugendayo forever and ever. Yes. Nga ekitundu kimanyi ng'ettaka limanyi. Leme kubeera foreigner. Oleme kuba mupya nnyo gye liri. Tubulire ku Radio Simba. Lwaki ddala wasalawo olekulira omulimu gwa Radio Simba? Omazeeko emyaka emeka? Emyaka 13. 13. Actually okuva Radio Simba lwe yatandika? Okuva yatandika. Byatambula bitya oluvannyuma osalewo biveemu? Tebyatambula bubi. Byatambula bulungi. Era kyekimu ku byansazisaawo mbiveemu. Nga bitambudde bulungi? Nga bitambudde bulungi ne ngamba nti bijja kutambula bulungi for how long? Kubanga one day one time oteekwera okuvaawo. Nenjagala nveewo ng'abantu bakyanjagala. Kubanga definitely Radio Simba mbadde mukozi nga nkozesebwa. Kituufu. Mulimu si gwange. Kituufu. Tosobola kubeera mu nnyumba mpangise ne weebaka olw'okuba nnungi eri ku nnyanja eriko akawewo naye nga si yiyo. Nga si yiyo. Oteekwa okuzuukuka mu lumuno ogamba naye ddala neebase ngenda kwebaka bulungi bwe nti pakati nnyiniyo bw'asalawo nti kati yayagala ogisulamu oba bw'asalawo nti agenda gitunda agigula n'asalawo nga tayagalamu mupangisa nga yagala ogibeeramu. Kale nakirowoozaako saakigwako bugwe kyantwalira obudde nga nkirowoozaako nga ndaba ebintu bitambula bulungi, bakozi bannange tukwatagana bulungi, bakama bange banjagala. Nga sirina problem, bintu bikwatagana nakuyiiya nakusanyusa nga teye profession gye mmanyi obulungi eya drama. Naye emyaka egyo gyonna obadde okola binsanga wano yokka oba obadde olina n'ekintu ekirala? Natandika na Simba Taxi naye nga mbisanga wano mbawa buskits puwa kiteke nawandikanga muwandiike senkubuge namusoma wa drama naye kikyali kyatwala mwaka nga gumu gwokka. Then bwe twatandika mukyala neighbor okutuuka ku nkomerero naye twatandika mukyala neighbor awo nayingira mu binsanga wano awo nenjoyininga binsanga wano nembera nti okumala emyaka 12 mbadde mu binsanga wano. Radio eno ogitandika otya kuba abantu basooka kumanya nga muntu wa katemba theatre? Simba bwe yatandika Senkubuge ye yasooka okugenda mu 1998 yatandika biseera bya World Cup. Yes. Simba bwe yatandikira nga Alex Mukulu Kalekezi nabeerayo kumala emyezi nga 3. Then yangamba nti ndoza nawe wandize waliwo kyosobola okwofalinga mu gundi eno nga bwe gambye nembera nga mpandika busikiti obwo nga nkola ne mu Simba Taxi. Then ne wajjawo idea ey'okuleeta akazannyo akawo ku radio ne tulowooza ku mukyala neighbor. Yatandika tu promotinga DSTV. Nzijukire one of the people twasooka okukolagana nabo yali Adrian Nsubuga munabyamizannyo oyo omukuba kubaleta idea eyo nti akazannyo wekati ne tukatandika ne kakwata bulungi nnyo ne kakola bulungi nnyo. Kumpi mukyala neighbor yamalako emyaka. Kale netulembera nti nayingirira ddala mukyala neighbor mu wali okolera nga lumbuye
Yes. Kati after some time Muvawala n'avaawo. Muvawala yali yaddawa Muvawala yagenda mu America. Koze erinnya lye lyaddala ye Bukenya. Ye Charles Bukenya. Charles Bukenya. Kati bw'avaawo ne wajjawo gaapu awo mu Bisanga wano. Tulina linga nyingira mu buyingizi katono naye kati wabeerawo gaapu eyo okubeera nti weetaaga okubeera nga wajja omuwa jokes nakinaki spicing up everything nenyingirawo ddala nga full presenter. Kale kyembaddeko okutuusa lwe nagambye nti kampumulenga nkyalinamu amaanyi agasobola ate oba wabadde okuŋŋaanyiza nga sente ziweze. Sente asobola kuwera. Okay. Ekyalo kitambula kityo ennaku ssennyingi z'omaze nga toli ku radio. Ennaku ssennyingi. Manyi wali wamanyira okuzuukuka essaawa nga 10 eyo programu yammwe y'emu kuzikeerera era nakati nensanga nzuukuse. N'ogamba naye ng'ate era saagala kalukya yakuzuukuka mangu kugivaako. Bwe njagala nsigale nga nkyakeera nsobole okukola ebirala saalekeraawo kuwummula kwegamba simba saagivaako nti neebakeko nagivaako nkola ebirala kale olwekyo njagala nga bwe nakeera nga kusimba ate era bwe mba nkeera mu kyalo ebintu bijja kubanga olwo bitambula. Tell me kati okeera n'ogenda ku musiri what exactly do you do? Mu kyalo incidentally kibi taata wange yafa. Yes. Mu October nga 18. Bwe yafa ye spark yangamba nti tuukiriza one day somebody must go whatever you want. Try to kukwatagana nnyo. He was more than a father. Kumpi ng'alinga mukulu wange. Nga tukwatagana nnyo nga sikirowoozaako nti ajja kukola ki. Tajja kufa wadde yali awezezza emyaka 9 yafiira ku myaka 9 n'eri akyali mugumu nnyo n'abeera nti yalwalira emyezi nga 6 si kubeera totally bedridden ne okubeera totally bedridden ng'ali bubi zali just 2 weeks nti ng'ali unconscious for 2 weeks nti bwe yalwala teyadda mabega yagenda bugenzi tumubwati nti taata nakinaki kati kyankwatako nnyo nze namusikira nendabanga obuvunaanyizibwa nina bungi. Tuli abaana 8 mu famire n'abazzukulu abawerako nga bonna balaba batunulidde nze nga bampadde obwesiga okubeera nti emirimu gya taata gyakoze ne gyatamaliriza nze nina okubitwala mu maaso kati nga sisobola kukkiriza kuswala oba kuvuma bwesige bwabwe bakoze eki olabikengabalekereddemu kiba kibi natakoma ku ekyo naba nti yalina obukulu mu kika nga wasiga mu mamba tuli bazzukulu ba Gabunga yenga yewesiga bukulu bwa wadda nalyo nemba nga nalyo nditutte ebundabira wano ndi mutaka ndi wasiga lya bukulu bwa wadda kika ky'emmamba kati nabwo obwo buvunaanyizibwa nga mbututte kati nga njagala mbeeko n'ekyenkola both mu famire ne mu kika kati nagenda okulaba nga emirimu gino sijja kusobola gikwataganya mingi. Radio is very demanding nga nja kutuuka okuswala omuntu ow'erinnya lyange n'emyaka n'obuvunaanyizibwa ne experience mbeere nga nina okukeera mu kyalo okulaba bwe bitambula nina okukeera ku radio abamu bali bangamba nti neddabeerako ndaba radio mala ssaawa 4 zokka n'ogenda ne bw'okeera ku radio balowooza kitwala ssaawa busaawa nga biwe kitwala ssaawa busaawa tosobola kumala nti oluva mu studio ssaawa 4 n'ofubutuka n'ogenda olumalawo essaawa weemu oba oluusi 2 oluusi 3 nga mupulaninga ate ebintu ebirala ne bw'oba nti ovuddemu immediately bw'otuukira eka munye buwaya busiro ssaawa nga ziri 6 awo ebyayononese bibeera bingi kati bwe napimamu neŋŋamba nti kino nkyagala nnyo naye future yange nga Kibuuka future yange ng'omusika wa Paulo Bazibumbira future yange nga bakulu bange ne bato bange mukulu wange ali omu abalala bato bange obwesige bwe bampaddemu nyinza kubasavingira wa best mu buwazi obungi. It was a painful decision. Decision like really tough. Yeah, it was a tough decision.
okugamba bannange ne bakama bange nti amusole naye sisobola genda maaso era ye mwami Colin yasooka nangembuuza bwe namugamba yambuuza yasooka nasika nangamba nti nkukoze eki Colin Mutambo anga nti nkukoze eki Nti Colin nothing totally nothing naye ABCD nembimuyitiramu nakikiriza ndimumisekala nenjogera naye ne bannange Senkubuge definitely ye nali maze okukidiscussingamu naye Kamunye Buwaya Busiro byalo biri bimeke kiri kimu ekyalo Kamunye kiri Buwaya tuli mu Busiro Joja character y'omusajja Puwa Kiteke abantu Kiteke bayo bonna bwe batyo bonna si bwe batyo naye mubamu bwe batyo abalalu oyo mulalu wa mu kyalo wa mu town ke Kasanje nenga nayo na creating abu creatings naye usually nakirabula binga tutambula nnyo abazi bakayimbira nga kumpi buli trading center bamulaga muba mu omulalu sanga mu omuntu bwati mba mu omuntu bwati mubere mu either omulalu oba omutamiivu mu trading centers ezisingira beera very popular baba bamumanyi n'okusinga abantu abalamu waliwo abatamiivu abali ekayunga eyo bamanyiddwa okusinga abantu bamanyiddwa okusinga abantu abalamu kale kakati creating a character ye ya Puwa Kiteke naye nga Kiteke linnya lya Mamba akuye taata yali Paulo Kiteke bazibumbira Lumbuye ye yali jjajja atazaala ye jjajja wa taata Lumbuye nayo linnya lya mu family tikyali kinyamba okubeera nti promoting amannya aga family siga bulijjo Kiteke sirya bulijjo Lumbuye sirya bulijjo era kyovula nti ne mukutandika program nga njogera muzzukulu era Safuweraga muzzukulu wa Matayo Mutumba yazaala maama egamba nga nnyumirwa nnyo okupromotinga family n'olwekyo ndowooza kino okusalawo okudda mu family kiri within family njagala nnyo tubulire ku drama wono Katemba oli munnakatemba oli ki mweyita ki mmwe bannakatemba waliwo yanga nti asinga obutakyagala Alex Mukulu ekyakujereka tibakitabanga ekyo nga atali serious abantu drama edda bamulabanga bulala nga buli lwokola ekintu ekitagwana mu society bagamba naawe jjawo katembawo naye wayisanga munnakatemba naye kati byakyuka tebakyatulabanga bwe batulabanga luli Katemba naluli ba MDD Makerere babayitanga bamusiru ddala ddala ne kati bakyakyuka kati bayita bamugezi ddala ddala lulinga okula nti omwana wa gundi yajoyinize Katemba bagamba mwana yayonooneka dda yagenze mu kuyimba mu ddongo nawe jawano ebyo bya kidongo nawe wayisanga omudongo si bwe biri kati wakati bwe balaba ennyumba ze balina balaba emmotoka ze bavuga bali ne balowooza ogwokubiri kati abazadde be batuleetera abaana baabwe tubakwateko mwana wange ono njagala mubawe mwana wange ono njagala naye abeerenga ggwe gamba tulwanye institution eyo okugikyusa face ya drama ne entertainment okuva Katemba ekyali kisekererwa kati munnakatemba bwasituka okwogera mu bantu bamuwuliriza bamanyi nti bantu balina value so 1982 wotandikira simanyi oba wotandika drama ono Katemba ali serious yes otherwise wamutandikirawo awo mu 82 nali mu vaka ya senior 6 tukubiremu ku kifaananyi vacation ya senior 6 kwegamba nali Kampala High School twali ne Senkubuge ne Matovu Joy in the same literature class niwabeerawo akatabo ka musajja mu Nigeria bamita Soyinka maketa the road ne bakatuleeta nga tugenda kakola mu literature class nga kazibu nga ne tutakategeera ne tugamba nti akatabo kano kategeera obulungi katukazannye yali origin yaffe mwali mukola literature mu high school ekitegeeza nti tewatandika mu vacation kuzanya wabula watandikira mu class mwennyini tugenda koma otandikirawo tuwaye tukyagenda maaso ndi ne Andrew Benon Kibuka munnakatemba eyakawumula emirimu gya radio